kano nange Kitusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseeko alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota zetukuŋŋaanyiza. Mbalala yawezezza milimita za 30.7, Masaka milimita za 21.4 so nga ate Kabale milimita zi 3.2 wabula ate ekibuga kyaffe ekikulu Kampala milimita 1.2. Wabula era tulabyeko ekifaananyi kikubiddwa Ssemugeze akitulaga waliwo empewo ezakunsenga ziva eri ku Seguyanja Atlantica nga zigeza kuyitira mu gabira g'e Congo era nga zikwatagana ezo ezafubutuse ku nnyanja Nalubale ensonga lwaki enkuba yatonyeeko mu bitundu ebyogeddwako. Wabula era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusubirawo olwandagirize ebitundu ebibungudde ennyanja Nalubale so nga teri ebugwanjuba omusana okwaka nga gukubakubamu ebukiikaddyo omusana okwaka. Wabula era mu biseera by'olweggulo tusubirayo enkuba okutonya mu bitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba masekati so nga ate ebitundu ebisigadde wo tusubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Tusuubira ebbugumu okuba ku diguli za 32 mu bitundu ebisangibwa eri mu Kalamuja ssaako ne Acholi so nga ate Lango 31 wabula Teso ne Buvanjuba 30. Jinja 29, ekibuga kyaffe ekikulu Kampala, Masaka, Mbalala 27, Kasesera 30 so nga ate eri Kabale 24. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusubirayo omusana okwaka nga gukubakuba mu kibuga Nairobi ne Dubai ebbugumu kuba ku diguli za 25 26 so nga ate London Paris wo tusubirawo olwandagirize ebbugumu kuba ku diguli 14. Webale kubeerako naffe, beera bulungi, weeraba.